Kalo nantongo yampulira nja namulira nja asoma kuliko yero yampulira nja asoma kuliko yero choko yero cha yero acha kunyo chapa. Wait, a message from my leader. The police and military have this morning deployed heavily and blocked our mobilization activities in Nakasongola district. Omuyimbi King Saha taggwayo munnange elaba engeri gy'agoyinzeemuko crazy n'agaana ekyokulya ekibaddeko yero muganange gwe alaba Jamina Tiogi ensonga ate munnange ate Bobi Wine munnange poliisi erinnya mu nteekateeka ze wali e Nakasongola muganange gwe alaba Jamina Tiogi era nga byonna munnange ate ebyatuuseewo jjukira nti nno Bobi Wine munnange atadde ekiwandiiko wali ku mukutu naye nga sinaba kubeera nga ate nga nkuwa ate ebya side eyo ewa Bobi Wine kansooke munnange ate nkulage akatambi ka King Saha wali munange babadde wali ewa Kalo Nantongo era nga bolabaawo omuyimbi King Saha nageetingamuko wali crazy muganange gwe alaba Jamina Tiogi bwekiti Hapa watermelon ni nanasi kireke. Kasoa ni niusa kabisa mchura banga chini. Kale kana kalunji kanufu ni kata tembele. So oinenge jo kaskam. Mwana tuli wano lwa Kalo Nantongo. Chubula batuli mukulya bibala. Kalo Nantongo yampulira nja namulira nja asoma kuliko yero yampulira nja asoma kuliko yero choko yero cha yero acha kunyo chapa. Ina mungu na butusa bubu neno bubu no baredi bobo Ato manjo kumanya njagala ebimyufu omwana basako bisa bino biri kugundi ebimyufu mwambanja kujikola ki kakati ng'eside ng'ate ng'avuddeyo jjukira nti nkugambye wali ngenda kubeera nga nkunozako ku information ey'omwana mulenzi munange ate wali Bobi Wine munange nga poliisi bwe yalinnya ate mu nteekateeka ze era nga olukuŋŋaana munange ate wali e Nakasongola terwasobodde kubeerawo era nga boolaba kakati nno kigambibwa nti Bobi Wine munange yatadde ekiwandiiko munange ate wali ku mukutu gwe ogwa Facebook nga alaga nti nno mbu poliisi mbuno yamugambye mbuno tebaagoberedde mu mateeka olunaku wali bwe babadde munange ate ebuyikwe jjukira nti no ebuyikwe eno munange ate Bobi Wine munange ate yamenye likodi era nga bolaba abantu abo babadde bayitirivu nnyo kosa ate ne side eyo nga boolengera eri munange ate nga boolengera ebifaananyi ebyo naye nga bwekita ate bwekyatambudde eside eyo kakati ngenda kubeera nga nkuwako katambi kano. Wait, a message from my leader. The police and military have this morning deployed heavily and blocked our mobilization activities in Nakasongola district, claiming that we did not follow guidelines yesterday. They have also deployed military everywhere on the roads towards Nakasongola. We know the reason to why they are doing this. It is because the momentum our revolution message is gaining everywhere we go. Certainly, Buyukwe spoken very loudly yesterday and the regime is in panic mode, but we shall overcome. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu.